tewali kulanga kulala. Battle lines zamaze dda okubeera nga zidrawingibwa. Salawano zamaze dda okubeera nga zikola ki? Nga zikubwa akakiko k'ebyokulonda. Kaseera munnange ka lutalo olw'amaanyi wakati wa General Museveni ne Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, newankubadde nga munaana bweddu abaagala ekifo ky'obwa president, naye eggwanga litunuulidde abantu babiri, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu okukosa ne General Kaguta Museveni tibuhabura. Kakati munnange battle lines drone Museveni campaign agenza zitandikira Munyonyo. Campaign za General Museveni zitandikira Munyonyo wano. Ate nga Bobi Wine bw'atyo atandikira Jinja, kubanga jjukira yagamba nti biro byonna byatandikira Jinja. Byonna byatandikira Jinja era ye teyeerabira eyo buli bw'aba agenda mu lutabaalo gy'atandikira. Kale munnange tuli Kampala Uganda. Tuli Kampala Uganda lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 28. Kakati ennaku z'omwezi nga 29 muganda wange tewali kuwannaanya, tewali kubuzaabuza. Nkugambye nti Bobi Wine campaign azitandikira Jinja ate Museveni azitandikira Munyonyo wano. Kakati ngenda kuba munnange nkuyitiramu n'abalala batandikira wa, naye nga kaseera munnange ka campaign era nsuubira okuba nga ndowooza buli kagwawo tugenda kuddayo mu nkola yaffe eyampulira kakubye, nga buli kagwawo tuba tukabagamba. Hillside View Apartments wali ejjanyi ku Kyaki Entebbe Road tuuka Ennamulanda Kitende Kajjansi, buuza Hillside View Apartments gye ziri era nga ziri wali ejjanyi ku Kyaki. Gwe buuza ejjanyi ku Kyaki ojja kuba ozituuseeko. Eno waliyo munnange wifi ebeerawo full time, amasannyalaze tegavaako, ate nga security eri gguluggulu, omulirwano mulungi nnyo. So nga munnange ne transport wa bwereere gwe kasita obuukinga nabo beba Hillside View Apartments, parking nga zinyo okukosa munnange ne tent we ziri wabweru awo. Kakati munnange ebyo nga biri awo ne maintenance palace togyerabira. Maintenance palace balina solar systems zonna bwe ziwandibadde weetaaga mu bulamu bwo. Bakubireko aba maintenance palace nakuga balina water heaters ezo mbinabiro ezizunyanya amasannyalaze, CCTV cameras bazirina ezikozesa solar okukozesa munnange ne security lights nga zikozesa solar, water pumps zikozesa solar. Butereevu munnange bwe tutuyingidde olutalo kubanga tuli mu lutalo lwennyini. Kampala Uganda nkugambye gye tuli era Uganda's Electoral Commission emaze okubeera nga efulumya harmonized campaign program era nga munnange eno ya 2025-2026 presidential elections bamaze dde okubeera nga bakakasa bakonfaminga nti General Kaguta Museveni tebuhabulwa. Ono munnange agenda kutandika campaign ze naye nga azitandikira Munyonyo. Bazitandikira Munyonyo wali ewa Sudiru, bwe batyo ndowooza atandika n'abakungu. Ababuulire mulina okukola kyonna ekisoboka bannange, mukole ekisoboka mpozi mugenda kufiirwa ebifo byammwe mwagala ku. Kakati munnange kino kiri mu Wakiso district ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono munnange ye BDA agenda gitandikira wali Jinja September nga 29-25 lunaku lwa Mande. Kugambye wewulirira bino ziri ssaawa mmeka yiibwa n'okati ziri ssaawa 9:59 ez'okumakya. Tekyali kwebaka muganda wange, tekyali kwebaka protest vote wekyoba omanya ffenna tulina okubeera nga amaaso tugabeegese bonna era nga buli omu awuliriza bulungi nnyo. Tewakyali nnyo kipya kye batugamba. Sisuubira kuba nti Bobi Wine alinawo ekipya kyagenda okutugamba oba Museveni alinawo ekipya kyagenda okubeera nga atugamba. Lwakuba nti kale era engeri gye kiri nti wano Uganda buli kaseera babeera bakyusakyusa buli kimu. Ebipya biyinza okubaawo ku sayidi obweri awo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye General Museveni ebibye muganda wange byaggwayo da agenda kubagamba mulundi bazzukulu jjajja wammwe yenzi
jjajja wammwe asobola okubakuuma yenze jjajja wammwe, just like that. Kakati tewaliwo nnyo future nti mulonde nze kubanga musuubira okuba nti bino bigenda kukola bwe biti nti abayo program ya myaka 10 mu maaso nti nja kuba wendi mu kiseera ekyo wabula munonde anti nze ngenda bwe bityo agala genda nammwe abakwase mutabani we ajje muganda wange naye atandika okuwulira nga bwe yagamba nti ayagala afugeko ku Uganda kikirabo kyagenda okuwa nnyina kitegeeza kuyiwa muki musaayi kuba temumanyi engeri gye yafaamu. Kakati munnange program yakanyiziddwako mu meeting wakati w'akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission ne ba representatives oba ababadde bakiikirira ba 8 nominated candidates ba candidates abagenda okubeera nga munnange bavuganya era nga bano bamaze okubeera nga bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda kati ababakiikirira abatume be babaddeyo bo tebabaddeyo physically oba mu buntu. Kakati munnange nti okwavoidinga oba okwewala okutomeregana clashes mu venues wamu ne zi dates okwewala okulashinga okubeera nga batomeregana ku bifo nti Museveni abadde ayita wano bwe naye ng'ayita wano kati okwewala ekintu ekyo oba ne zi date nti ate ife ekisaawe twakigira naffe twakigira ebyo SF sawe etandika okukola omulimu kati Richard Baabo Kamugisha acting secretary to the commission bwatu yategeezezza n'agamba nti process yamaze dde okubeera nga edizayiningibwa era nga eno bakikoze okubeera nga baagala okubeera nga bakakasa nti wabaawo obwenkanya n'obwerufu fairness and transparency okukosa ne peaceful conduct of the campaigns across the country nti emirembe girina okubaawo era zirina kuba campaign nga si za ffujjo oba okwewala kutomeregana bwe bityo. Kakati jjukira abasajja bali nti obugalo bubali kumpi n'emmanduso bagenda okgenda ne b'omukuba tewabaawo buzibu tujja kuwoza. Kakati batandise dde okulaga ettima jjukira batandikidde mu kuyiza bifaananyi ebya Bobi Wine nalabye ne Busiya wano oba ndowooza baagambye naffe katugambe nti nabano bataze okuyuza ebya Museveni ne bakiyuza kya Museveni kaposita akatono bwe kati ne bakayuza okitegeera nti mulaba baabano babiyuza bibino babiyuza tetumanyi oba obwana bwandibuzannya oba babyekoledde naye katwagala ojuzi obukwatibwako nga ekyali wali embaale juzi. Kakati ba candidates abalala munnange nabo bagenda kutandika campaign zaabwe mu bifo ebyenjawulo wano mu Uganda. Robert Kasibante owa National People's Party agenda kutandika program ye ekasanda ate Gregory Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation ono agenda kutandikira Kawempe Kampala. Nathan Nandala Mafabi owa Forum for Democratic Change najja Nankumbi ono munnange atandikira Buyikwe ewa Judith Babirye. Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata owa Conservative Mobilization Party party ono agenda kutandikira Kawempe okukosa ne Frank Bulira Kabinga ono owa Republican People's Party agenda kutandikira Bugiri. Naye niwe basisinkana abo niwe basisinkana Temubaraga yasisinkanye Mugisha Muntu yasisinkanye ne Bobi Wine oba Museveni bekubira n'ejjambo mweraba mugenze kaye naffe katugende eno kati mulina abantu why bizibu si byangu. Kakati munnange Joseph Mabirizi owa Conservative Party nga bwe nkugambye yetandaba kubeera nga ono ng'abalala bwe kiri yetandaba kubeera nga akonfaminga venue tamanyi najja atandikira obuulyawo. Kakati munnange Museveni okusinziira ne Bobi Wine engeri gye bagezezzaako okubeera nga basikedulinga programu zaabwe kikulaga nti muganda wange bano strategies zaabwe kirabika ziri divergent nnyo tezikwatagana. Ono atandikira Munyonyo ate oli atandikidde Busoga kati Museveni agenda atandikira Munyonyo nga bekugambye era nga bw'avaawo agenda Luweero
eno ndowooza gyagenda okusisinkana ekirooto kye eky'entiisa Luweero gy'agamba gye yalwanira mbu nno gye yateeka olutalo 1981 mpaka 1986. Omanyi ndowooza atandikirawo kuba jjukira ku mulundi guli Museveni yatuukayo ng'abantu bakutte ebifaananyi bya Bobi Wine mujjukira bulungi nnyo 2020 tugenda mu 2021 awo muganda wange Museveni awo akantu ako kamuluma nnyo ng'abantu bakutte ebifaananyi bya Bobi Wine. Kakati munnange abantu sayidi zeeyo akimanyi bulungi nnyo nti emyaka 40 abakubye esiyaasa omuyitirivu ennyo era bakimanyi bulungi nnyo takyalina kyayinza kuzza nti oba abawe tasobola kulimbira myaka 40 oleka mpozi nga naawe oliko ekizibu okusigala ng'okyamubanja bwe ate atugambye akyatuwa kale Museveni azze nga abakuŋŋaanya abo kale kati ngenda kubawaayo ngenda kubawaayo kakali munnange ebyo munnange bityo biri Bobi Wine ye munnange alonkingidde ejjinja eno munnange mu Busoga era nga munnange kino kitegeeza nti ayagala okubeera nga ate ayongera okugumya nga bwe kyali wano mu Buganda ne sayidi zeeyo oluddeyo yawambayo dda tewakyali yadde okubuusabuusa kakati bw'atyo agenda kutandikira wali mu Eastern Uganda mu buvanjuba era ng'okutandika kiba kitegeeza nti awo abavubuka sayidi zeeyo ayagala munnange bonna abali wansi w'okubeera nti embeera ebalemeredde ku mulembe gwa Museveni guno obwavu n'ebbula ly'emirimu sayidi zeeyo byegiriisa ayagala ayongera okubeera nga akikakasa. Akati Museveni nga bwe nkutegeezezza nti wano ajja kuba ali munyonyo Luweero mu wiiki esooka ndowooza Museveni agenda atandikira munyonyo wano agende Luweero agende Amulata Dokolo Alebutong Otuke Apak Kwaniya Bunyangabu Kasese Kole Lira kati Bobi Wine ate ye afokasinge ku Jjinja Buyende Kaliro Bugweri Majuge Namayingo Bushenyi Lubirizi era nga kiba kitegeeza muganda wange nti eyo gye tugenda okubeera nga tubalaba nga gye bali ate nga Museveni okubeera nga asoose concentratinga eyo gya concentrate Bobi Wine naye asoose concentrating eyo gya concentrate mu Busoga kiba kitegeeza nti ekyo muganda wange kigenda kuba kiraga kubanga Bobi Wine oluvannyuma ng'avuddeyo ate agenda kubeera nga ava Busoga agende mu Western Uganda Western Districts nga Bushenyi bw'ava sayidi zeeyo ate akrossinga bukrossinze genda eno gye yakabeera nga ate alonkinga ekitebe ekya NRM Western Region. Jukira nti wano tetulinaawo ko presidential candidate mukazi 2026 zo tezireeseewo yadde kubanga ndowooza mu myaka 25 kakyukidde nga lubanga lwa Mindi tetufunyeeyo kati kubanga tubadde nga n'abakyala nga bajja beesimbawo naye ku guno omulundi munnange emyaka 25 gye babadde bamaze nga bajja beesimbawo tebalabiseeko leero. Museveni myaka 81 ayagala kumwongera kisanja kya 7 awo kala kati emyaka 45 ayongera okubeera nga ategekera mutabani we asobole okubeera nga ekintu akikola. Wabula jjukira nti ekisanja kino Museveni nsuubira okuba nga ye tajja kukimalako era awo kibapanga kinene nnyo oyisanga nga mutabani waabwe agenda okugirira ki bamawo banaagenda okugira bati ate nti babawambye ate twagamba tugenda kuteesa nti bimu abo bimanyi. Bobi Wine ali mu myaka gye munnange egisooka mu myaka 40 early 40s era nga guno gwe gwokubiri munnange ng'agezaako kugina Museveni ono gwe bagamba nti yakapapula tekamuggyako naye guno gwe mundu ogusembayo munnange ogumwereddwa oba oguweereddwa abo bonna abali wansi wa Gen. Museveni gwe mundu ogusembyeyo era byonna byapulaninga bi Musevenism
muganda wange bigenda kubeera nga ate bisamingirwa app byonna tubiteeke wansi wa jeeki waggulu wa jeeki tulina biteeka waggulu wa jeeki tubikube jeeki kyekiddako kubanga kati bwe kiba nti akalulu tekakyasobola kumalako kiba kitegeeza nti kati abantu babeera tebakyakateekamu bwesige yadde era kati kuno kwegezesebwa ndowooza Museveni okusembayo kwalina kyobola nga batidde nnyo protest vote kale munnange sigenda kubanga nsukkawo wano ndwasusuka naye mu mboozi zaffe eziddako naye nga eyo munnange already ye yalibadde nga roadmap campaign electoral commission gye yatuwadde bamaze dde okubeera nga badrawinga battle lines era nga olutalo kafungula nkete luli wansi wa Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Kaguta Museveni naye nga already munnange okusinziira ku speech gye bawadde wali mu kulonkinga bwe weegendereza nnyo naawe osobola okutegeera ani ddala alina kye bayita future tusangane mu mboozi zaffe eziddako wano Uganda Tulagi nga bulijjo akuume